ekintu kikkirize kigaane gwefuna ebisongasonga by'oteekawo gwe baako engeri gye weegumyamu naye njagala owulirize audio eno bulungi nnyo. Omuntu yenna ng'akwagala oba omusajja oba omukazi aba n'obudde bwo. Senga omusajja tampa budde, senga anjagala ate n'ogwajja n'angamba takuwa budde ate n'ongamba akwagala. Akamu ku bubonero kw'olabira omusajja oba omukazi nti takwagala kwe kubeera ng'akugamba ali bize. Bw'oba tobeerangako mu mukwano gw'okubira muntu ssimu ng'ali bize, muve ku bino ebya bize nti ndi bize ku byange nti nina bye editing nina byenkola, ng'ali bize ali mu meeting, ali bize alina byakwasaganya, alina bakasitoma baasavinga, ali ku dduuka atunda era ng'omulaba ali bize. N'akwata essimu yo n'akugamba kankubire video call, n'akuba video call n'agiteekawo olabe kyakola. Oba n'agikwata n'agiteekawo owulirize kyakola okukakasa nti ali bize naye nga ye awulira ayagala obeereko ku ssimu. Ako kaba kajanja, nze ebyo sibyagala. Kituufu nange saagala muntu ankubira ssimu za lutentezo naye ate saagala muntu atakwata ssimu zange. Okitegeera? Essimu omuntu nga mwagala ne bwankubira nga ndi bize nze nabagamba excuse myself ne mukwata ne mugamba oba ninzamu ne nkuba ne mugamba I saw your missed call but I'm so busy, I love you so much, tugenda kwogeredda. Oba tolina byakola osobola okuteekako n'obeerako nga bwe nkola ebyange. You know? Omuntu ng'akwagala aba awulira ayagala awulirize ne bwossa. Kati ongamba otya nti omuntu amala olunaku njogedde lutini, wiiki nga takuwuliza, wiiki nnamba nga takuwuliza, toyogera naye, tamanyi oli biki wabula mbu mweyagala. N'otandika okuwawa leero nga batukedde tubabula. Mwewe ebisongasonga eby'enjawulo ne mutandika okwegumya. Kino kiri bwe kiti, nze era njagala, era mwagala, era kiri bwe kiti. Naye ng'okimanyi bulungi nti takwagala. Omuntu oyo aba takwagala. Omuntu ng'akwagala agenda kukola akadde ayogereko naawe. Ne bw'omukubira essimu ng'ali kudduka ajja gikwata, ne bw'aba ku booda ajja gikwata, ne bw'aba anaaba asobola okubayo n'agikwata n'agamba ogamba kiba si kyo. Kale ninza okuba si kyekikula kyange nga sigenda gikwata nga ndi mu kudduka, sigenda gikwata nga naaba, sigenda gikwata nga nina kyemmaliriza ndi mu meeting. Naye oluva mu meeting papa agenda kwata essimu akkubire. Omuntu nga takwagala ng'akwagala ng'ali convenient. Simanyi oba munfuna waliwo omukwano gwe tuyita ogwa convenience. Ogwo omukwano gwa convenience omuntu oyo akwagala waawulirira nti akwetaaga oba waawulirira nti alina obudde bwo. Bw'aba talina budde bwo batabuyina. Tasobola compromisinga, tasobola kwefiiriza, just ye alina kwagala ng'awulira kati nina obudde obumwagala. Kyova olaba osobola omukubira essimu ng'ali mu meeting n'agituga. N'omusindikira message n'atagiddamu. Okay, understand. Oli meeting yaku mulimu tosobola kwata ssimu because it is kind of disrespectful. It is okay. Meeting weyawedde. Kyongamba tosobola kugamba nti kangende mu ttooyi nga meeting yakaggwa. Bwe mbamanyi nti ngenda kuva meeting ate ngenda ndabira bakama bange nizo okwerabira. Tosobola kuba excusing eddakiika emu bbiri n'ogenda n'osindikira ka message n'ongamba miss calls nazirabye but I'm still busy ngenda kukoonako. Oba nkoonaako mu ddakiika bwe ziti. Tosobola. Mubeera n'abantu mu mukwano ne babalaga red flags ziri awo nga muziraba naye ne mubeera nabo. Nabagamba omuntu okusaba obufumbo oba omuntu okuteeka mu maka ge tikitegeeza nti akwagala ku mutima. Nze nkakasa ku mutima gwange omuntu asobola okuteeka mu bufumbo nga takwagalangako, nga takwagala, nga talina na programu ekwagala. Naye n'akuteeka mu bufumbo, n'akutwala mu maka ge. Ayagala just companion, ayagala muntu gwagenda okukomawo nga amufumbidde emmere, amugololedde engoye, agenda muwako wayagalidde, nga ku mutima toliiko. Katonda lwali kusaasira n'ogwa ku musajja akwagala ebyaddala. Maama nawe biriba bya wiiki emu. Ojja kwawula enjawulo y'okubeera n'omuntu n'okubeera n'omwagalo. Ojja bitegeera nti birimu enjawulo. Ojja kubitegeera nti byawukanira ddala nga gye nkomeza. Omuntu ng'akwagala naawe okiwulira. Osobola okulaba ogamba ine sibitegeera. Mukubira amasimu takwata, akuba waayagalidde, nze we mugamba tukole kino takkiriza. Naye ate ndabanga ka relationship kafa akatambula senga sibitegeera. Omusajja ateekateeka na kujja waffe. Naye communication ye si nnungi. Oba communication yembi, oba tamanyi ku expressinga mukwano gwe, nga kale tamanyi nsonga za love. Bannange teri muntu atamanyi nsonga za love.
teriyo muntu atamanyi we baagala. Teriyo muntu atamanyi kulaga muntu mukwano. Bamanyi. It is just that they don't love you. They don't. Nze ndabyeko abantu ng'abadde n'omuntu ng'amwagala amukolera buli kimu. N'afuna omulala nga tamukolera by'oli byamukolera. Ng'abadde n'omuntu nga tamukolera byamukolera. N'amusaba ssente n'azimuma n'ogamba omusajja mukopi. N'afuna omukazi nga wasaba iPhone 16 yeewola simanya 17 yeewola n'agimugulira. Naye nga gw'obadde naye nga ne Tekino ey'emitwalo 25 gikuwa lutalo essimu yeggwawo ne screen ne yatika n'agamba ng'olabye. They don't feel the need to invest in you. But we are talking about okubeera ng'omuntu talina budde bwo. Omuntu akwagala aba n'obudde. Omuntu akwagala aba n'obudde bwo. Kubanga bwe ntunuulira mu lunaku olulamba ŋŋendako mu kayu n'enfuka nfunako obudde ne ntuula ne ndya. Sisobola kukubira essimu ne ngiteekaawo nga ndya waakiri ne nkulabako. Naye oyina omukyala oba omusajja asobola okumala ewiiki nga tagambye nti kakubire oba tomukubidde takuba kyokka ne bw'okuba takwata akwata lw'ayagadde kyokka lw'akutte oba lw'akubye n'akutenderanga bw'akwagalanga bw'akuloboozaako nga bw'oli buli kimu kye naawe omugongo buno ogamba njagala naye lwakubanga ali bize tali bize akwagala naye takwagala bya ddala akwagalako alina byakwagalako tayagala gwe ng'omuntu. Ayiza akwagalako magulu, ayiza akwagalako bulungi bwo, ayiza ye omuntu osobola okuba nga ayagala obulungi bwo naye nga tayagala personality, tayagala gwe takwagala naye obulungi bwo abwagala because so ayagala keeping up with appearance mu bantu abalage nti buli kimu like nina omukyalo wakabiye waliwo abantu abadetinga abakazi nga datinga career yo tadetinga gwe ayagala waba yanje mukazi wange doctor, mukazi wange nurse, mukazi wange lawyer, mukazi wange entrepreneur, mukazi wange accountant, mukazi wange simanya biki nga tasaana baga mukazi wange ye Rosa. Ayagala kitiibwa kyoyina ayagala kati aba babaagala nga balina bye babaagalako tebabaagala. Ate nga abantu abasinga bwe tuli si buli muntu nti gw'oli naye akwagala ku mutima alina byakwagalako era ne bw'onoobajja n'akukima ne bweweekyanga yeetonda naye singa ggwe bannange Katonda n'akuwa omusajja ng'akwagala ebyaddala. Liya wange omulungi oli dda n'ogamba senga Faith kituufu omusajja waba akwagala aba n'obudde bwo oba omukazi waba akwagala aba n'obudde bwo mulekerawo okwesiba ku bantu. Bw'oba osazeewo okubeera naye beera naye ng'okimanyi nti tagenda kunnumya mutwe let them not hurt you. Nze nsobola okubeera n'omuntu nga nkimanyi era nga nakizuula era nenkyewa mutima nti tanjagala nesseewo oyo n'amaanyi gange ku ye nenkyewa era nembeerawo nga nkimanyi bulungi nti oyo I don't even have that energy tanjagala kale ne bw'aba njagala tanfiiringa simufiiringa ekyo ne kiggwa simple. Nembeerawo nga sigenda kwerumya mutwe mbu mbeeraawo mbu nkuloboozaako nti ngo naye mubeera n'abantu n'otandika okubeera nga weemalako emirembe olina by'omwagalamu byatalikuwa kubanga tabyalina gy'oli bwe byalina gy'oli birala. Nesibeera nga zisenga Faith 2560 mwerabira subscribing okulikinga no commentinga omukama banjagalire abankuumire mubeera bulungi mweraba. Yeah.